Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Montagingire. Ngira montagingire Nobati Mau, Mathasi Mpoga Ansamba, Mukasambide, Segona Rubega, Muwanga Chivumbi, Elias Rukwago, Paulo Kenneth Kakande, Michael Mabike, Abedi Bwanika, Gonzaga Seungu. Ngira montangira nyose tibahabulwa lutabayisura mutanu waka reisire bezezene sanga bisibe. Ngira montangira mutawani wo muhozi kanyiruga ba digdigi abere ku video eno. Ngira montangira muhozi project bonna sima bali bonna babere ku video eno. Abasigadde bajja kwereta bweresi bonna. Ngira montangira CBS FM, Baba TV. Ngira montangira Natasha Broadcasting Service nyabere ku video eno. Na buli muntu yenna abere ku video eno tulyoka tusimbule bulungi nnyo nga bwe twagala video eno etambule. So ekyo mukitegedde nti Facebook eri wansi okwetola ensi yonna. Mukire president obadde kusimba n'abandi bakola live kuba ku machanga Facebook eri wansi tetunda kyagikolera tugenda gikolerako mpaka kuwulira bubi. Kale bwe mumala okubanga mupitidde abantu abo kati njala kusooka kuyisaawo akalango kano then tulyoka tugende mu maaso tusimbule ne video eyatulese. Akalango kabeera kamu kokka. Alright, go wenna ngoli mu Uganda oba oli mu nsi gy'oli ng'oyagala ogenda ko mu ggwanga lya Canada naddala ku musomo ogw'enjawulo nkuleetedde guno baguyita the third annual gender based violence ejjatangenda ku z'omwezi 29 omwezi ogw'11 omwaka 2024 ekomekerezebwa ng'ennaku z'omwezi lumu December 2024. Omulamu omukulu ejja kuba gusinzidde ku gender based violence and intersectionality gwe mulamu omukulu ogwa semina eyo. Omusomo guno gujja kuba gutegeddwa mu kibuga Toronto ekya Canada era eno endagiriro eya conference wegenda okubeera ajja kubeera mu Toronto Airport Marriott Hotel ku 901 at Dixon Road, Toronto on M9W 11J5 wejja okubeera. Bw'oba oyagala okumanya ebisingawo ojja kuba ku simu eno eya nannyini omutegesi wa conference omukyala Doreen Kajumba ali ku +1 647 92 90340 kanjiddemu. Ng'oyagala okumanya ebisinga ku musomo guno oba conference egenda kubeera Canada mwezi ogw'11 ojja kukubira omukyala Doreen Kajumba ku simu ye kasalaba M6 4 7 9 2 90340 okumufuna ajja kuba akubuulya ebisingawo then tulyoke tugende mu maaso na buli kimu nga bwe kirina okubeera. Alright, kati maze okulanga akalango kangaako maze okubasa mu sharing video Facebook mugitegere ne Instagram byonna biri wansi na buli kimu kiri wansi nefe tugenda genda n'ekiriwo olw'ensonga tukola information abantu bagisanga luvannyuma olulala. Okusookera ddala njala tutwala omukisa gwa nkobaza bannayuganda mwenna abali ku social media abali ku Twitter mbaagala nnyo balikola mulimu ogwo abali ku TikTok abaana abawala n'abaana abolenzi balikola live ziyambe ensi okwogera ku nsonga za Uganda bali nnyo bali ddala. Baganda bange mwenna abali ku Facebook wenyibwe ekitabo abakola video ku makya mu tundu olw'eggulo obutassa mukono namwe mbaagala nnyo abakomentinga abasharinga abalwana entalo za president mbaagala nnyo bwe bali kukola mulimu ogwo kubanga ensi si yakyagulanyi nga ye ensi etukwatako alwanirira ffe akulembera ffe tusobole okutuuka we tulina okubeera. Kati ndowooza n'ekirala kino njala sooka kibeebaza njala sooka okubaza bannayuganda mwenna okuba nti kati mwamanya ekigambo kye bayita diversion ne mukita kimu kibuuka. Njala okubaza mwenna bannayuganda okwetoola ensi yonna mwebale kubuuka ekyo ky'amasomero ekyo temutakiwabudde toshiyalinga kintu kyonna kimu kwokya ssomero kubanga bakikola manyikiddwa nti Museveni n'akagurupu ke aka ISO ne ssemu bookya amasomero okudivertinga abantu okubajja ku information entuufu. So emboozi y'amasomero oba bookyezza amasomero ki kasitoba nga tebafiiridde mwanawo oba kiki oba kiki yajja gocha kubanga abayagala okukyusa amawulire mwebale nnyo obutagenda ku mboozi yakwokya amasomero. Ekirala ngera nnyo okubebaza n'okubuuka diversion eno abasinga obungi temwategedde diversion ate njala obebaza mwebale butagenda ku diversion. Diversion eno erimu mwannyinaffe Spice Diana n'akabinja kali akava ku Dembe FM akabadde akakeera ku macho criticizinga buli muntu eno naye badde super diversion naye mwagimya amatu ne bali mbaleka ne bafiira mu movies zaabwe kale mwe bali nnyo balidde butagenda mu diversion bagezaako nnyo creating entalo ku social media naye muzima amatu mwe bali nnyo mutawa diversion eyo ya Spice Diana kali akabinja k'abasajja aboogera ebigambo bitakwatagana ng'empale za Mukapa we Museveni mwe bali butaka wa time ako ka diversion ka Spice Diana
nabana avuuka abera ku social media abagufuula omuze okulipira n'okulinyira buli muntu yenna abavudde okwogera ensonga z'okukola ekintu kye ng'ate bo ebimbi abalema akona kumwe bali butakawo budde. Ekirala njala kubaza ba comrade mwenna abakola lives aboogera bakomentinga ku TikTok, ku Facebook ne ku YouTube na wamwe bali butagenda ku diversion ya muvubuka oli eyita kabaka pressure 24/7 mwe bali butagenda ku diversion ye. One ndoza mwala bekitufu abajiri mu benyini ba NRM abaji promotinga ba NRM abekuba ba NRM temuli mu olabira mwana wa Nuupu yenna big up. Ekyo kye nali njagala basomesa ku ntandikwa mutandikwa okwetegereza ensonga zino muzinnyonnyoke mutandikwa okukola kino kituufu kino si kituufu mwebale nnyo era bafiridde mu firimu yaabwe eyo era ekintu kye bakiri bulungi nnyo bakibaddemu kibatuddemu kati zo diversion sembagamba nenda zigenda kujja naye mwe bali nnyo kusubutagenda mu diversion zino zibe nti naffe zaali zitukwatiddemu ne unfortunately mwazimanya mutazigendamu ndooza ze zessatu ezisigadde tugenda zinnyonnyola mpola. Alright kati ndooza katuve kwanjula katandike saagala kulwawo tutandikidde wa sisobola kutandika video eno nga sebazizza bannamasaka buwa buli azamaanya njala kobaza baganda baffe mwenna be Masaka abakyala n'abaami abaana b'obulenzi nabo bwola mwebale nnyo mubalire ddala omutima gumwalaga abasajja ba poligirigi aba MK project okutalabikako mu kisaawe gye baategekera olukuŋŋaana mwebale nnyo mubalire ddala era njala otegeeza eggwanga abantu bonna bwe mwalaba bajja mu kikuŋŋaana ekyo abasinga obungi babajja Masaka abala baana b'amasomero abala baali basirikale ababa mu balakisi okuva Embalala n'eye Masaka Kasejjagirwa abala babajja mu district ez'enjawulo ze babasasulanga emitwalo 5 ku 10 n'okubafumbira emmere okujja mu Namasaka ekitono baba yalimu tebawera wadde 5 wadde 3 era tebajjirako ddala. So bannamasaka mwenna mwebale nnyo kuzira mukolo gwa nvubuka oyo n'okubalaga nti muli bagezi nnyo obutakkiriza muntu yenna kubazanyirako okumanya ekintu kino kirimu Katonda. Ngera bategeeza ekintu kino kirimu Katonda era Katonda wakyagula ntebaka ne Katonda bannayuganda tebaka. Omukolo bagutekamu ssente bannamasaka bagaana okujja wabula be basomba njagala mwetegereza abantu bonna balinya katuuti mu Luganda katuuti mu Luganda tukayita katuuti mu Luzungu gye bayita stage mu Luzungu stage mu Luganda bakayita katuuti. Abantu bonna balinya katuuti bonna ba family age bonna bakabano super oba alina erinnya Uganda oba alina linnya bonna bakabano super kitegeeza nti bano bavuga kintu kyabwe ky'Abanyarwanda era abantu bakitegeera bulungi nnyo. Sojala kubaza mwenna bannamasaka mwebale kukola mulimu ogwo bonna abalinya kazi abalinya katuuti oba ku stage bonna bali bakabano super. Naye ebyembi bisekerwa tubera ku social media kuno twogera ebigambo bingi tubaga nti abantu bano balina kawo mentality nga mulooza tusaaga ne tubaga abantu bano tebabaagalangako nga mulooza tusaaga. Omuntu n'abeera mu Buganda mu Uganda okumala emyaka gy'alina oba 4 oba 5 oba 6 nga tasobola kwogera wadde emboozi esukka ebigambo 30 ng'ekwatagana bulungi mu Luganda. Kati kino kye njagala okubagamba omuvubuka ono oba minisita ono Frank tumwebazi njagala otandikira no balaga nti muyina okwebereramu bana abantu babaagalangako babakozesa bukozesa era kyekyaleta mukamuhoozi nga ayambadde busuuti by'Abaganda mbwabalage nti abaagala tabaagalangako era tabaagalangako ne bagamba nti ekiswaza omugagga kwe kutana kentula. Munnange bulijjo tubadde tubaga nti abasajja balina kawo mentality abasajja balina ki omusajja kiyayogera kyekituufu ate fane nafu yagamba nti ye minisita wa bisolo kitegeeza statement yali agimanyi yakola kakiddemu. Frank Kajiji tumwebaze statement giyakola teyali komiko oyo muntu okwogera ekigambo ekisesa oba ye muntu okwogera ekigambo ngalooza nti akyogedde kimusimatuse nno yali akitegeeza. Frank tumwebaze ekigambo kiyayogera yali akimanyi bulungi okubagamba mukamaawe nti munaabagookya muzzukulu wa Dawudi yali akikuba yabagamba nti ye minisita wa bisolo kitegeeza ebisolo abimanyi asobola okwawula embazzi n'embizi era yakyogera bulungi
kyemwagalizanga embizzi Kibuyaga agirese embizzi yagireta ku stage. So embazzi agimanyi. Waliwo enjawulo wakati w'embazzi n'embizzi. Okitegeera ye kyennyini yali yakyogera lyakimanyi abalimba omusajja oyo yakuba mukama wo omuggo kubanga akimanyi kyayogera kakimanyi. Franka tumwebaza oba weka wakana kuno njagala ojje. Ebigambo wayogera lyo bimanyi bulungi nnyo nti Muhoozi mbizzi. Era togeza kubuzaabuza abantu siremiri wato gimanyi kankabaddiremu wano. Kibali bagalaza embizi sebali bagalize kataze MKwe sebali bagalize embazi Kibuyaga asudde sore embazi simbizi ndi minista wa bisolo ndi minista wa bisolo kitegeeza ekisolo kyali ayogera kakimanyi kubanga obeera minista w'ebisolo kiba kitegeeza buli kisolo kyonna okimanyi kati ne Muhoozi naye ekisolo bimuku oyo minista byafuga okitegeera kyemwayagalizanga embizzi Kibuyaga agireese yali avuma mukama we directly yali it wasn't comical no yali akitegeeza bwanga nti ndi minista wa bisolo okubeera minista wa bisolo kitegeeza nti you representing those animals ozimanyi embizzi ogimanyi bulungi nnyo. So njagala public etegeere ono ne yakimanyi nti Muhoozi muzzukulu wa Daudi tabalya ssente ze kankadde mukategeere bulungi manyi video mulamu nnyingi nnyo niyo omuntu okunnyonnyola otegeere ekigambo kino okitegeere bulungi nnyo kinyuke kankabadde bulungi nnyo mulye bulungi nnyo Franka Gigi tumwebaze. Kibali bagalaza embizi sebali bagalize kataze MKwe sebali bagalize embazi Kibuyaga asudde sore embazi simbizi ndi minista wa bisolo omukolo gonna gwafa tulaba nti basoba abantu okuva ebulene ebweya just a single statement yatta omukolo gwonna nakati basobola gwogerako ku radio wadde ku TV just a mere statement okulaga nti baspendinga almost ndoza 5 billion okutegeka omukolo. A mere statement ya dakiika egi yatta 6 billion zonna ku TV ku social media tebasobola kunyumyako wantu wonna. Kina bagamba nti oyinza okukola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambye muyambe ekkiriza bategekedde omukolo gwe okumala omwezi mulamba ne bateekamu ssente ne basomba abantu ne bafumba omuceere ne babasasula ssente okujja almost billion 5 just a single statement etaweza ddakiika yatta omukolo tosobola nagulaba ku TV wadde ku YouTube. A single statement kimwayagalizanga embizzi Kibuyaga agireese yatta omukolo gwonna gwafa kanji baddiremu akasembayo nenga guno omukolo baguspendingamu billion 5 naye ekyagutta kyali kya ddakiika egi kimwagalizanga embizzi Kibuyaga agireese teyali comical. It was a direct statement or message ku Muhoozi kennyini kubanga nabo bamumanyi bano kulira luno Luganda bano bamanyi Oluganda balumanyi. Kibali bagalaza embizi sebali bagalize kataze MKwe sebali bagalize embazi Kibuyaga asudde Alright kibali bagaliza embizzi kiba kimala noza mutegedde bulungi nnyo. So abe Masaka mubali nnyo mubalire ddala okujja ku mukolo mubalire butajja ku mukolo ogwo kubanga gwafa togge ne gufiira ddala. Kati situke tugende mpola video tugenda gikwata mpola. Ekibiina kya National Labourers Movement NRA in full is National Labourers Movement. NRA, N starts for national, R starting for robbers, M starting for movement. Ekibiina ky'ababbi abawangalira mu Uganda, National Labourers Movement, omusinde gw'ababbi mu Uganda. Kyavayo ne kigamba kiguddewo ebitabo byakyo okwetoola eggwanga lyonna kiwandiise
abantu bakiyingiremu nga Museveni byakama nti mukolo bubi abakazi mukolo bubi n'abasajja bawuyingiremu yaggulawo ebitabo kwetoola eggwanga lyonna ekitabo kya yero tekyamufuukira akabiza akabitango kwetoola eggwanga lyonna eri abaalinyayo okuwandiisa mu kitabo kya National Buzz Movement n'Abanyarwanda bennyini baagaana okuwandiisa mu kitabo kya National Buzz Movement ne batandika okukwata abantu ku kifuba embooko n'enyoka ku byalo abantu bagaana okuwandiisa kyova olaba kyagenze ku likodi ekitabo tekyamaze wadde ennaku 5 kyamazewo ennaku wazinda benzi 3 nga abantu bagaanye okuwandiisa mu kitabo kya okumanya kino ekibiina kyakolimirwa ono nno wa parliament ye yabaddeyo neyerolerako amawulire gempulidde nga nzise wano ageetaaga bannayuganda balungamizibwe bulungi y'ensonga ya yerobuuku bangambye bulungi nnyo nti waliwo abantu abakaka abantu okubagamba nti muwandiike mu kitabo kino lwojja okulonda ero si wano bw'otoba towandiisemu tojja ekyokubiri ne baŋŋamba nti bagamba nti n'ebirala byonna oba okulonda okuddako bwe batowandiise muno kigenda kuba kya tteeka bannayuganda twagala bagamba nti ow'ekika ky'enkima okuleka ne bw'owasaayo tofuuka wa nkima ne bw'oba oliyo bw'oti ne bw'oba olinayo kyera tosobola kubeera wa kika ekyo temukaka bantu kuyingira kika kyammwe olw'ebyo bye mulowooza nti muyina era bagale nti bw'onooba oyinza okubaako ky'oyagala n'olwekyo nga toli mu yerobuuku baabali mu yerobuuku emyaka gyonna bw'obalaba basula mu ggulu era byenna embeera gye tulimu y'emu so olwaliro baleme kulowooza bannayuganda nti ekiriwo ekyokuwandiika mu kitabo kino kyekigenda otuwonya ennaku gye tulimu munyonyole bantu bammwe timwagala kongojezaamu mandwa yammwe emu gye mulina bulijjo so si yakutulowoozesa nti ffenna tulina era nkunga bannayuganda nti awulira nga tekikwatako tokinoonya gwe kikwatako muleke bo bagenda bamu bamanyire gye bagenda okuyisiza kuba kati bababbi b'amataka be basoose ku nkalala basobole okwambala enkofiira ezo basobole okunyaga bannayuganda so n'olwekyo bwe baba nga babagamba teekayo okutuuko nammwe bye tubagamba bikulu mubiseeko omu. Alright. Eyabadde enkomerero ekitabo kya National Buzz Movement okwetolola eggwanga lyonna abantu baaganye okuyingira mu kitabo ky'ababbi bano si babbi beekaza wabula ba National Buzz Movement mubbi eggwanga awo tovudde tukyaliko kiggulalo ky'amawulire nkyala nnyo okubaza bannayuganda mwenna okwetolola eggwanga lyonna n'abali mu diaspora ku nsonga za mainstream media mu Uganda okusinzira ku radio eyaliyo obujjajja kati nga radio y'Abanyarwanda beyita Baganda eya CBS FM n'abakozi abaliko bonna abasajja banyampi okuba nti ate kati muzzukulu wa Buganda original ataliko wadde akabuuza gobakeererako gobanywerako n'emmindi manyi bisajja binywa emmindi ne batandika omusalako omugambo mwebale nnyo kubakuba n'abagiye obulamu n'abatagenda ku renewing contract za bulango mwebale nnyo kino kitwalemu ne BBS Telefina ey'omusajja era Omunyarwanda ne Munyarwanda munne Charles Peter Mayiga BBS yakimba filima ne Mayiga bonna basajja Banyarwanda mwebale nnyo abagenda okugyawo contract abatazizzayo obulango mwebale nnyo mubalire ddala naye nzize mbagambe bigambo bingi nnyo nti abasajja badde beekwese Mmengo abeeyita bebitiibwa ebitiibwa byonna byafudde kubanga bonna babbi ensi bategedde omukulu ono ye programs director yatuuse okugamba nti ye tajja kukkiriza Kyagulanyi kujja ku CBS gwe bayita programs director buli ekiweerezebwa ku mpewo ya CBS kyonna yakikkiriza kiyitewo oba nedda yeeyita Abi Mukibi Nkaaga ono agamba bamuzaala eri Kyaggwe naye nga kitaawe yava Masaka kitegeeza noono naye munyampi era Munyarwanda yoyo nno nabaga nti bonna bali ku CBS bonna basajja Banyarwanda wuuyo Abi Mukibi omulaba wuuyo yeeta Mukibi Abi Nkaaga kumpi bisajja Banyarwanda biri Mmengo wano so kati radio y'Abanyarwanda gye bayita CBS erwanyisa ate muzzukulu wa Buganda n'abasajja bagirimu bonna twabategeera kati tubategedde omukulu ono era Abi Mukibi mujjukira CBS ngetandika kwaliko omukolo gwe bayita Petero Sematimba gwe bagamba mwala muga nti amutwala step by step process by process yatandikawo radio eyo era bano bennyini ono mwami ono Kalinkwe ono be baali mu nkwe ezimugobesa ate nga yamuleeta yogayoga Sematimba nga amugobye ku radio bano basigaddeko nakati era abantu abali mu lukolo lwagobesa bamulindwa muwonge bonna otuuka bo bayingira kati beefudde ba director so mubali nnyo mubali ddala
endala gye mwa boycottinze bentegedde batagenda kuzza bupya bulango bwabwe n'abajjeyo sente zaabwe ye Natasha Broadcasting Service. Natasha Broadcasting Service eno ng'etudde mu kizimbe ky'omusajja Omuganda wava muno yo bagiteekawo kulwanyisa Albert Kyagulanyi Ssentamu ng'ekola propaganda blackmail mitwe ng'eyambibwako omukyala Malokebera mu dictionary y'amanyi mwena namuwadde erinnya ne pya njala muwandiika erinnya lino pya limugenda omutumu omukyalo ono erinnya lino pya Malokebera mu dictionary omukyalo ono abadde mu kibiina kya National Platform nga amanya g'amatuufu muyita Joyce Baagala Ntwatwa kati buli propaganda ne blackmail ogumula ku NBS omukyalo ono yamuweereza naye olwaliro njagala muwe erinnya eppya amanya g'amapya leero Elia Joyce tugenda direkako ne tugenda muwe erinnya eddala tukyuse just twisting tumuwe erinnya promoter Joyce Bagabe Manga jipandikira ye Joyce Bagabe Manga kubanga mukwegaba tamanyi kiyenje oba tamanyi janzi bw'olikwatula kiri kulekera okugulu okuva n'olwaleero bw'oba oyogera ku mukyalo oyo muyite ye Joyce Bagabe Manga Kerinnya lijje mu dictionary wange wane pya kubanga buli akukola ekibi olina muyisa bubi okuva n'olwaleero mukyalo ye Joyce Bagabe Manga muwandika amanya tugende alright ehirala luwandiise bulungi okuva olwaleero bw'oba odressing omukyalo oyo amanya g'amatuufu okuva olwaleero Joyce Bagabe Manga as simple as that and yatukolako blackmail propaganda blackmail propaganda kati okuva olwaleero ye Joyce Bagabe Manga as simple as that kati mutegedde bulungi nnyo so omukyalo Joyce Bagabe Manga n'akabinja ke akabafere abajja mu Nuupu tubatumiddeko mubale kukola mirimu ekyo mu nkola y'emu ngenda kusaba omukulembeze waffe n'akakiiko akafuga ekibiina kya National Platform ka TV ke bayita Natasha Broadcasting Service temuddamu kuwa muntu waako yenna musasi ajja okusaka eggulire ku NB ku mukolo gwonna ogwa National Platform ne birthday n'ebira ki omulaba wonna owa Natasha Broadcasting Service n'akajoozike mumugobe emisinde kubanga ono Joyce Bagabe Manga yali akolayo kati kimwangwira okufuna access ng'adumbibwa mukulu oli Anita Amongi Mama Lususu ne Mukama Museveni okutwala propaganda kati omukyalo ono mumukoleko ng'obuyinza bwe temuddamu kukkiriza abantu bano era mubayizolete nga mwakikoze wano nga badde banoonya amawulire wano wammanga bwabano wano muzambala bulungi nnyo kino kimwe bakoze kirungi nnyo no malokujjamu wano microphone gundi corporate kamalo kazayo wano akaze wano katonda nnyo omukyalo ono NBS mwabayizoletinze bulungi netemuddamu bakiza ku kizimba awo nga mwabakoze wano nga bali mu kuzunga banoonya amawulire babaganye okuyingira wuuyo ono y'omu ku bakozi ba Natasha Broadcasting Service ng'anoonya amawulire temuddamu kubakkiriza ku mukolo gwonna gwa Nuupu temuddamu bakkiriza bano ye propaganda gye bagenda omukolera nga tebasobola kukola ki nga tebasobola kufuna amawulire bagende baganoonye mu National Buzz Movement ne mu DP block fe tukooya so ndoza mutegedde bulungi nnyo ani atwala propaganda ne blackmail ku TV eno mukyalo mweta Joyce Bagabe Manga akiikira emitiyana yoyo mbamu kubakola ebintu ebyo alright era twagala bategeeza abasajja ba Natasha Broadcasting Service BBS Telefine Radio y'Abanyarwanda TV y'Abanyarwanda sako ne CBS FM Radio y'Abanyarwanda nayo BBS Telefine Radio y'Abanyarwanda TV y'Abanyarwanda ne CBS FM Radio tekyali yabo jjajja y'Abanyarwanda mukitegedde bulungi nnyo mwayogedde omugambo mungi n'endowooza kino kibalage nti abazze abaliroyo bazze abataliroyo tebazze bano bebabadde olunaku lwajjo
bahona le mumwe n'abasobodde okujja mu lukungaano lwabayitiddwa mwebale nnyo mwebalire ddala kujja abatazze bo tetuna kyabbakolera ensonga ati mukama waabwe yabaganye okujja era mubatazzi wammanga bebano wano wammanga awulira bulungi kwabaddeko Kazibwe Bashiri kwabaddeko Joyce bagaba emmanga teyazze oyo mutegedde bulungi nnyo Kazibwe Bashiri teyazze Joyce bagaba emmanga teyazze Maida Lubega Segona teyazze Muwanga Kivumbi teyazze Juliet Kakande teyazze Abedi Bwanika nabagambye erinnya lya Abedi Bwanika temuli kuteeka mu Luganda Abedi Kapale minizi Bwanika so Abedi Kapale teyazze mukulu Mathasi Mpuga Nsamba teyazze ono Musanju wa Sempira teyazze Mike Kakembo Mbwate Pama owante municipality naye teyazze mutegedde bulungi Kiwanuka Abdala teyazze Alani Mayanja Sewanya no Sewunya teyazze Charles Tebandeke tetewunya teyazze Alani Sewanya nayo tetewunya teyazze Aisha Kabanda tetewunya teyazze Sozi Godfrey teyazze Olivia Kale Nabagabe mukyala wattu yakava muleba oyiye yayina ensonga Patrick Nsamba Oshabe ndozadde ku mirimu ebitongole kati abantu bano abatazze bawadde excuse abatawadde excuse ku lunaku president lwabayita before basinkana ba controllers babe ku luguudo lw'Entebbe nga ne Mathasi Mpuga Nsamba kwali no instructions obutagenda mu conference wa president mu meeting yabayitamu nabagamba tebagendayo era nagendayo kajja kumutujjutuka so abatazi babadde ku control twakitegedde ku state yabadde mazobaga tebageza ne bagendayo naye njala bagamba mu nupu tulina enkola ya tax agikowa yagivamu gogo oliranga nupu ekwezibu walidde osobola givamu mpola n'ogera teri agenda kuba tetugenda kuteeka mu mateeka mutudde mu constituency tukime ebikolo bakusazeemu nedda kera ku makyo bagendize si golya tuyomba ne Kagabo olya tuyomba n'oyo ono asimanyi ono owegundi ku Jinja Road nedda olya tuyomba n'ono atesoba yeteba tetuyomba nabo no bwe gabo gamenti ze nupu ngivudde mu sipas that tetuna buzibu tetugenda kuwabira mu batuuze mbu yetumujjemu bwesiga avudde mu no tugenda kukoleka nabule enkola nupu tetulekana naawe so abo tebasobodde kujja olw'ensonga tebadde bakontrolingiddwa kati tugenda mpola my video naga tugikwata mpola tetunatuuka ku information entuufu gye njagala muwulire bulungi nnyo naye tugenda gikwata mpola kati wabaddewo saga gye saagala ngenda bawa analysis yange ku saga ya ssente eza mukulu Mildred Lubega Segona ono akali amaggwa bekagamanya enkyusa oyo mukulu Mildred Lubega Segona akali amaggwa kekagamanya enkyusa kati olugero akali amaggwa kekagamanya enkyusa basinga obungi tebumanyi akali amaggwa kekagamanya enkyusa lugero lwaki akali amaggwa kegamanya enkyusa amaggwa fena tumanyi nti gafumita ne waliwo obusolo obuli amaggwa bwe buba bugalya mukamwa muli Katonda alina engeri gye yabukolamu bwe bumanya olulimi n'amatama oba omubiri oguli munda engeri gye gukyusaamu amaggwa ago butafumita kisolo ekyo munda kisobola okulya amaggwa ago nga gwe bookera ku makya n'olya emmere olulimi lwo gikyusa n'ogigaya bulungi nnyo kati mu nkola eyo wava olugero luge nti akali amaggwa ke kagamanya enkyusa ndowooza mutegedde bulungi nnyo kati mukulu Segona akali amaggwa manyi nti ku vidiyo eno otuuse njala tugende mpola njala tugende ki mpola ekisookera ddala Biblia etugamba nti bw'olimala okunyaga weppo naawe olinyagibwa Bayibuli etugamba nti bw'olimala okunyaga naawe olinyagibwa Bayibuli bwete bwetugamba kati Bayibuli yomaze otugamba nti bw'olimala okunyaga bali kunyaga ebiseera bisinga mu Uganda buli kintu kisoboka kitya nti Museveni n'ekibiina kye kya National Labourers Movement n'abakozi be badde beekwese omanyi wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza
enswaso etayamula yerege enkalabi ekintu kino kirimu emirundi ebiri kyenjagala mbannyonnyole ekisokera ddala ono musajja looya omutendeke amanya amateeka agafuga entambuza n'enkwata ya ssente ono looya ekyokubiri state bwekufuula agenti waayo beera ready okukozesa ensobi public ekwokye yebeekwejjeeko kubanga ebeeku owninga when the state owns you be ready that any time the state will expose you to the public and the public will judge you kati tuli mu kulwanyisa ekirombe ky'ababbi nga kikulembeddwamu n'abatulege Nalongo Sologate bagezaako nnyo okuteeka pressure ku bantu obutayogera ku bubbi balina okuleeta ebibozaabuza eggwanga naye ebiboziboozi bino tufunamu bintu bingi nnyo nti bw'oyagala ennyo okunyigiriza ennyindo munnange ebiseera ogireeta omusaayi kati kandi baviire ku ntono ensimbi ezo nga bwe muziwulidde tezaabadde bukadde 118 nedda maama Nalongo Sologate Mpogola n'akabinja ka National Buzz Movement abaagala okusuula National Unity Platform bakola butaweera kiro na misana okusiiga ettoomi n'okuba nti baagala kujja ekibiina kya National balina kijjawo batya kwe kusaasaanya obusimbi abantu bano wammanga balina ekibiina n'eki kyabookya kinabagamba okwoyo wamanda mu mbugo kuliko Mathasi Mpuga Nsamba kuliko Abedi Bwanika Muwanga Kivumbi Ssemuju Nganda Segona Meldad Akali Amaggwa Charles Peter Mayiga n'abala nga nakuno kwotadde omukyala Joyce Bagabe Manga n'abala kati ekibiina kino bano batyo kijja okuba nti twakikubye nnyo baagala kiyisa mu retard kano kiza Besigye kiro kinge bo bajje bakiyingire mu buyingizi bwevu naye nga bayina kironkinga ng'amaze okufuna ssente obutalaga nti bannannyini kibiina kino bayinza okirekera Besigye bali okwaga okireeta oba Ssemuju Nganda munfune bulungi bw'ataakireetera okwago ajja kuba Ssemuju Nganda abateba Ssemuju Nganda ajja kuba Besigye bano bali okuba vere bakyegunde bwegunzi bweddu bakiyingiremu kubanga balina kyo kati ensimbi zino entuufu zabadde obukadde 305 era ze zimu ku nsimbi ezadde zigenda okukozesebwa mu kutambuza n'okukola emirimu gya ekibiina ekyo ekipya so tebabbye miliyoni 118 zabadde miliyoni 305 Mpuga yafuna Abedi yafuna Muwanga Kivumbi yafuna Ssemuju Nganda yafuna Sagona yafuna abalabona bafuna ssente tebabbye 118 zabadde obukadde 305 kyova olaba omwami ono ebigambo byayogera tebikwatagana ng'ampala ya Museveni kati njala tugende mu kye tuyita forensics mbasomese kye bayita forensics w'obufere n'obuyayi kisokera ddala ono musajja munnamateeka amanyi etteeka kirisoma ku kubeera ne ssente nnyingi waliwo kye bayita negligence eryo etteeka limanyi nti gyeriri terikugisaako musango ekyokubiri akimanyi bulungi nnyo nti bw'obeera ne ssente zisukka mu bukadde 5 okudda waggulu ofuna wa poliisi omusirikale okuwerekerako zibanki ng'oba ziwithdrawinga ekyo akimanyi bulungi nnyo mu mateeka weekiri akimanyi bulungi nnyo nti mu banka bw'oba ogenza okuwithdrawinga baloke money waliwo section ya baloke money ssente zisukka mu bukadde 10 okudda waggulu oba 5 ba 10 waliwo baloke section bateeka wajja ssente ezo ono yakimanyi era buli muntu ajja okukima baloke money ajja n'abasirikale okumutukola ki okumutwalirako ssente ezo naye kati wano njagala obuuze obukadde buli 118 bw'ayogera naye babadde 305 jjukira abantu bano bagenda ne bajjayo ssente mu State House nga balina ba bodyguard aba SFC abawerekera okuva mu State House owe Wanita Amongi okubatuusewa mu mayumba gaabwe gye batereka ensimbi zino basajja battu bana ba SFC tebafuna ku ssente zino kati kibaluma abasajja beefuna nti bankyukakyuka balwanyisa Kyagulanyi okuba nti bajja ssente empitirivu mu gavumenti aye ne bajja ne bavuma Kyagulanyi ompuliriza bulungi nnyo kati omukulu ono information gye nnina endaga bweti
bakana abe bano babadde just kanyeebwa sente bana abaana ba SFC be batutte sente zino ate nga tasobola boogerako mu myaka emingi ennyo gitawera mu myaka 15 ja abanyumizaako akaboozi I'm sorry to bring back this information munsonyi okuzza olugero luno si kyembadde nnina okukola naye Madam Teacher Betty Nambozi yagendako mu State House okukima sente bamuwa sente nabbaluke aba atuuka mu bitundu by'ebusegaawo SFC bamukwata akabaddiya bamuggyako sente zonna naye nga ate sente kyazimuwesa alina okukola omulimu gwa sente ze kyazimuweseza era teyayogera mu mawulire wantu wonna tebamuggyeko sente ekyo kyo kyetondo kiri tokikomyawo sibagambe tikiri kale kikadde nnyo kuba kati yakyuka aba SFC bamuggyako sente zonna ne bazimuggyako ne bazitwala nga takyasobola kujja mawulire gamba nti sente bazitutte naye nga ate alina okukola ekyomulimu ogwo kati mukulu akali amaggwa saagaloddemu kulimba ggwanga mu statement gye wakoze tewayogedde saameka we babbidde sente zino kyekisookera ddala ekyokubiri ffenna abalina emmotoka n'abatalina mmotoka naye oba otambula ng'ovuwaka osobola okufulumwa ku luggi ebigere 3-4 you can notice either essimu toyina wallet oba ekisumuluzo tokirina you can notice nga tonnatambula mita ziwera 10 ng'ovudde waka you can notice that the same applies ku bantu abalina emmotoka omuntu alina emmotoka tasobola kwerabira simu tasobola kwerabira sente mu mmotoka tasobola kwerabira kintu kyonna mu mmotoka nga tasobola kuŋŋamba wabadde ne millions 118 nojje emmotoka giwagijje n'ogireeta bakanaabe nga mulimu millions 118 n'ogipaakinga ne bawa ebisumuluzo booze emmotoka gwe Melody Lubega Sseggona tukimanyi bulungi nnyo nti omuntu bw'aleeta emmotoka ku washing bay naku zino ziri modern wabeerawo ne restaurant bakasitoma be banywera caayi ate washing bays omuntu agenda okwoza emmotoka yo oba omumanyi kubanga kiringa babboda enaku zino Kampala omuntu akozesa boda gw'amanyi teri muntu atwala mmotoka ku washing bay ng'agenda ogyoza tamumanyi tekiriyo teri muntu atwala mmotoka ogyoza ku washing bay ng'agenda ogyoza tamumanyi aba mumanyi kati gwavudde mu mmotoka n'olekamu millions 118 yes washing teba emmotoka wagivuddemu n'obalekera ebisumuluzo naye ng'okimanyi nti olina millions 118 gwe n'ofuluma n'obalekera emmotoka ne booza emmotoka mu kwoza emmotoka ne basanga millions 118 ne batwala obudde ne bategeera nti mulimu millions 118 ne bazijjamu ne bazigabana obonna budde batutta obudde gwe ng'oli ludda emmotoka ekitono nnyo bagyozeza eddakiika 4 ekitono nnyo emmotoka bagyozeza eddakiika 4 ku ssaawa ne booza emmotoka ne bafuna obudde obujjamu millions 118 ne bazigabana era ne bafuna obudde ababiri bazitwala ku lugulu lw'Ennakawuka omulala zitwala Empigi ne bazitereka ng'era gwe nannyini emmotoka yagireseewo oli ludda wa during that time olaba oleka mutwalo mu mmotoka oba simu noga ndese simu mu mmotoka n'oddayo ne millions 118 n'ozireka mu mmotoka gwe wabadde ludda nga booza emmotoka eyo bano batwale time bajje mu ssente bazigabane millions 118 ozimanyi gwe. So there is a possibility nti state ezanya diversion. There is a possibility state ezanya diversion, and there is a possibility nti sente zino zade zisigadde oluvannyuma lwa SFC okujjako sente nakuba buli omu yafunye millions 3.5 gweyogera 118 okitegeera kati mukulu tetwagala kuddamu kubuzaabuza. First and foremost njagala poliisi ya Uganda Financial Crime Unit nga temunnakwata baana bano mukwate Lubega Sseggona muteeke munda. Police
nga temunnakwata baana bano kuba mwabakutedda musooke mukwate Lubega Sseggona muteeke munda ababulire source of income of that money. N'ogamba nti ssente omusango bagugudde ku poliisi y'e Nateete naye n'ogamba nti omusango wagugudde ku Lubaga Road ate fayiro bagitwala nga neegedde Nateete ng'ate Lubaga Road etwalibwa CPS Central Police Station. There is a difference between Nateete and CPS Kampala. Kubanga CPS bogati omusango wagudde ku Lubaga Road kiba kitegeeza nti CPS yevunaanyizibwa so si Nateete Police Station. Ekyo nakyo walimbyemu. Ekyokubiri, mu baana muwakutte mwagala tezimu ssente olw'amaze zibba ye ssente yazitutte mu loogi. Teri muntu musiru asobola kukwata ssente zitwala mu loogi. Teri muntu musiru asobola kukwata ssente zitwala mu loogi. So possibility ziri bbiri, either nga you are covering ssente zebakubyeko ebisatu ezasose bakubyeko ebisatu mu ataano oba muzannya kukwata mawulire naye nga financial crime intelligence unit ya police mukwate Lubega Sseggona muteeke munda ababuulire source of income ya ssente ezo. Kyekisookera ddala abasajja bali ku ssente z'omusolo bali mu kuzibba kubanga bwe mulimu gwabwe. Ka video mwakalabe sigenda kadda mpoza abatakalabye kanka bazenyirimu addakiika 2 mukale bulungi nammwe kennyini njala mulize ka video kano ulira. Ekitongole kya crime intelligence Nateete nga kidumirwako emigisha Maclean bakutaavuka basatu ababye ssente zombaka wa Busiro East Midland Lubega Sseggona akali amagwa kigayibwa nti Sseggona yatutte emmotoka ye ku Washington ku Lwokutaano n'agiwa bakanaye bajozinga ne babidde ssente ze nga ziri obukadde 118 bwe yakomyewo okutonda emmotoka yasanze tezirimu n'agenda ku poliisi ya Lubaga Road okugula omusango era ne yakwatagana ku crime intelligence ab'e Nateete batandika okunoonya abavubuka bano avuka kuli kwa Sime Judani John Vian Kibale n'emigadde Emmanuel omukono yala ku bannaba ne bategeeza ssente bakyazirina zaali mu moroka mutto nga mulimu bubbando emuka twalyoza abangi ati mu kujoza abangi oyo ne mugamba matikira baki sente abatate makaganyina ku luguudo linakawuka nga batuusire ssente bwekyalutayedwade gaakira wayitiddwa abeewo obuvubuka linnya musiringi n'abaseka kukana nga bagiye bukadde 65. Poliisi bazaakavangata kano okuzikakasa tuzisanze waggulu mu siiringi ng'omuvubuka yaziteeka mu kasawo buno ng'obugula ebintu nga bitadde mu kasolya k'ebbaati era bwe tuzijja eyo tuzikwasiza abapoliisi. yongedde ku muzigo gw'omuvubuka omulala ne baza ennyumba nga basanze tewali wadde ekikumi. Poliisi efunye amawulire nti ssente zaatwaliddwa mpigi ng'omu ku bavubuka yazikwese mu loogi. Abakwate beerumiriza okubba ssente ze nga buli omu abadde asonga mu munno okutwala akavangata akanene ng'omu ategeeza ti yatwalako bbando 2 omulala n'atwala zonna. bando 2 nemubalibwamu namwalimu ssente metezawayi ssente zaali mu bbaaga ono yagirina oli nenkwasa nangamba agenda okitereke kati samanya oba yatoolamu oba teyatoola. Omwogezi wa poliisi mu Kapitolian Patrick Onyango akisiza okukwata abavubuka bano ategeeza nti omubaka Sseggona yabatuukirira n'abategeeza nga yabadde atta emmotoka y'okujooza bakanabe ne babba ssente ze obukadde 118. Saagala kumalirako budde. Bw'olaba ebintu ng'ebyo omanya eggwanga lye tulimu. Omuntu amanya amateeka bulungi nnyo kubanga nabagamba state ekozesa ekintu kyonna kyeyagala okufuula ekitagasa kati naawe Sseggona oli kintu ekitakyagasizaako ddala mu ggwanga. Zino diversion zemukola zoonona image yo oli munnamateeka omanye etteeka erifuga ensimbi n'okuzitambuza kintu kyonona image yo. Kinabagamba state esobola okukozesa ekintu kyonna okwonona image yo kati naawe owedde tokyasobola kunyirira mu bantu babulira nsonga yonna. Mukomye diversion.
awo tuvuddewo. Kati Speaker Anita Amongi mmanyi otuuse. Njala tutegeeze eggwanga nti omukyala Anita Amongi n'abatulege ne mukwano gwe Tayebwa Deputy Speaker. Kano kabinja kababbi Museveni ke yateekawo okubba essente z'omuwa omusolo nga bayita mu Parliament. Era tebaagala muntu yenna abagambako. Abantu abagamba babala bombi. Abantu abo okumanya bazibu nnyo ng'enjala eruma ekiro kamba bannyonnyole. Omukyala Anita Amongi yava mu FDC. Tayebwa yava mu FDC. Bonna bali ba opposition okujja mu NRM. Sibo kiri? Bw'omala okulaba nti bonna baali ba FDC ne bajja mu NRM. Trust ki Museveni gye yafuna eri abantu abali bamuwakanya ate bafuula omu deputy speaker omulala speaker. Teekawo akabuuza. Trust ki Museveni gye yafuna mu Anita Amongi omu obwa speaker era ne Tayebwa omu obwa speaker nga wa FDC. What a coincidence. Ekyo nga tukimaze. Era abali mu kututawaanya, abali mu nuupu enkwezenge, era ye DP block abaziba yiwo bibiina byonna, ng'abadde leader of opposition kati atawaanya Mathias Mpuuga, y'omu ku ba rebel leaders, ate yabadde akolagana Anita Amongi. Gwe tolabanga abantu bano batuzannya jango nkwekule, Tom and Jerry, abatuzannya bonna bali mu opposition bonna. Anita Amongi wa FDC, Tayebwa wa FDC. Ena atufukidde ejjute mu bbwa Segunda Lubega bonna bava mu DP block. Bano ba Mpuuga bonna bava mu DP block. Omuzannyo guli waba bano abantu ono omusajja yasimba emirandira gye bonna okuba nti bakola ekintu kino. Bonna bantu baabwe. Kyova olaba tebasobola kweryamu nkwe. Kati bwe bafuna resistance ne exposure wava obuzibu. Wetwogerera essaawa zino diversion zigenda kula nyingi nnyo era ebintu bino wammanga biyinza okutuukawo. Naye musaasire nnyo era musaabire nnyo muganda ffe Jimmy Spire Ssentongo. Yo right avudde naga nti abaagala mumanya amaka ge ne address temutegana mugende mutte. Naye wadde oyogedde ekigambo ekyo nsaba weekuume muganda ge Jimmy Spire Ssentongo. Abagambe Anita Amongi address ya Spire Ssentongo mugimanyi n'akabinja kugenda omusindikire. Ekirala Joe Ssenyu leader of opposition onna wooli making sure weberera mu kubanga omukyalo ono y'omu ku bayina akabinja k'abantu batugumbuzi abasobola okutta essaawa yonna era mukigwegendereze nnyo. Kati omukyalo ono okola diversion okujja abantu ku mulamwa ogw'obubbi yayagadde okutiisatiisa Spire Jimmy Ssentongo n'ogeza ku kutiisa Honorable Joel Ssennyonyi. Kati okumanya nabaga nti abantu bano ababbi tebalina time ate basiru. Omukyalo ono yayagadde okulumbako ng'okola diversion okulumba omukyala Rebecca Litwala Kadaga diversion yaganye okukola. Kye yakoze ng'era omubbi n'agenda ewaabwe e Bukeddeya n'alyoka asala omugambo nti waliwo bakulwanyisa. Teri bakulwanyisa, you a thief, you a chieftains of forgery corruption in Uganda. Nobody is fighting you. You a thief, you a chieftains of theft, corruption, forgery. Teri akulwanyisa gwagenze goloza lwaki bakubuza answers watandise gamba nti bakubuza bali babisiyaga. Anita Amongi bo baserezo mu omusolo gwacha bakubuza boyita bali babisiyaga. Kubanga mukimanyi bulungi nnyo temwagala bogerako bino byayogedde ngali ewa Bukeddeya. The issue of fighting me on social media, Akirona IPG ngesi Anita resign and go where? Aba Anita abo on the penny. I don't know if I can in it. Those people who are saying I should resign, did they put me as members of parliament? Ebe kesino aba kaso for the here. And the president who supported me is supporting me. And all those who have been fighting me, we have known them. And we shall deal with them. So, ono simunenya nnyo olw'ensonga nti nabagambye nti omukyalo ono yeetaaga ba expert okutandika omukebera
lamu wembongo chalo naleka alimu kasayiko ali sondo sayiko 99% omuchalo no sayiko Windows zai kayetaga Windows update ekyo vulanti yesige bizigo bingi bigenda mbongo bebo mwogera ku nsonga ngaleekana ayagala kukwata bukwasi bantu naye tukuddamu Anita Amongi. You will not silence people and you will not silence taxpayers. People, they will come out to confess. People will expose you. The National Labourers Movement as a party, since day one, they lobbied the country and they are still lobbying the country right now. So this is not news. All along we have been using social media and mainstream medias to pay money to people, to individuals to defend the government or defend you. But right now we shall expose you. Kubanga tukoiba bakazi moko baserezo muwo musolo. Kati oye mukyala obayita Anita Amongi mama lususu nga yekaza nga omusazi webyayi kuko. Kati omayi bagambe lyo kangane tonnya ne tulebe nsisira bezenkanya emyoyo. Oyo tumuvuddeko tojja moddira. Tugenze omugezi w'amagye mukulu Deo Akik neyo sere ne semwaye. Tukimanyi nti pressure mountains yo sere day by day ayika Windows kyemwagalizanga embizi kibuyaga girese public ala kimanyi bamufera bufezi. He's not loved. Muyino teekawo kintu kyonna kiraga nti mwagala kuteekesa abantu kuteekawo byakutiisatiisa abantu mu ADF. ADF teriyo twabagadda ADF is movement, ADF is Museveni. Tetulina ADF mu Uganda. I'm here to inform the international community that whatever teller alert which was broadcasted by the Amex spokesperson, this Mr. Deo Akik, it's totally nothing. It's just a diversion. And they are just trying to create any kind of diversion, threats against Uganda because now they fear that the elected president of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu, is about to tour the country. So now they fear masses of people to join him. So that's why they are trying to create threats that ADF anytime is going to attack the country. There is no ADF. ADF is Museveni. Museveni is ADF. The more they come out to put such allegations, the more they get money from Treasury that they are fighting terrorism. There is no terrorism. We don't have terrorists in Uganda because Museveni himself and his group, they are the terrorists. They keep on kidnapping Ugandans on daily basis. Kati, omukulu ono yagambye bw'ati. Njala tukwate mu katambika tugenda mpola video tennaba yagambye bw'ati. Bannamawulire Bannayuganda mwenna tuli wano okwogerako abatujju ba ADF abazzeemu nate okuyingira mu nsi yaffe Uganda era mujjukira bulungi nti omwaka oguwedde 2023 mu mwezi gw'ekkumi waliwo abatujju ba ADF abawerera ddala 10 nga bakulemberwamu Kamanda Kamusu n'Enjovu abajja wano ne batta abaana baffe abeerubiriha ne bookya n'essomero era ne batta abalambuzi baffe abaali wano mu Uganda mu disitulikiti. Deo Akik nandibadde nkuwemula ne si enkola yange. We proved you wrong. Abaana abayokebwa ku border ya Uganda ne Congo. It was Muhoozi's vision and Kale Kayihura. Drone ezikuuma Congo zaleeta footage era ne mu America footage emulina tewaliwo movement from Congo to Uganda. Movement yaliwo within 1 kilometer ku barracks yaliranye essomero tewaliwo omuntu wa ADF yakola attack. Ogambye ntira batta abalambuzi najja wano nenkola forensics wa assassination ezaliwo ku bazungu. Ne Bungereza nega temutusindikira mirambo mwatta abantu baffe katogambo batta abantu since when. Deo Akik okubuuza abantu ekisookera ddala tolina bw'osobola kugamba muntu nti ADF kati ate evudde Tanzania ng'ate Tanzania mukwano gwammwe oli omukyala yafugayo n'ekifaananyi kino kyewataddeyo ku mpewo kansooke nkiraga abantu bwe mbasobola okifuna wano.
Maroko deno wasoba nsolo fune ekifaananyi kino. Ekifaananyi mubadde mukozesanga ebisiige ebifaananyi musiige ebifaananyi okubuzaabuza bannayuganda ng'ebifaananyi bisiiga bantu baafa dda tebaliyo. Omanyi omuzannyo gwammwe nga mulowooza bannayuganda basiru. Ono omuntu taliira talibangayo kiri luddawo ky'ekifaananyi. Kati ani asobola ku identifying omuntu ono? Mubadde musiiganga ebifaananyi bino. Since Kayihura left the office mbadde musiiga ebifaananyi bino. Tevangayo muntu nekiweetere mwamuleta afaanana tevangayo muntu yenna alumiriza nti gundi twamukutte. Essaawa zino mwattaluomwa ne mwebuzaabuza ne mutuleetera ekisajja ekya SF ekisajja kya ISO ne kigambo simanyi kyekyakutte omutemu ekimukwata akabadiya simanyi kubuzaabuza eva kubuzaabuza tetulina ADF bino byonna byepangira kuba manyi Kyagulanyi agenda tandika okutambula eggwanga. Teri ADF mwagala kuyimiriza Kyagulanyi na kuba bantu bomu. Ekirera kansoke mbe exposing. Very soon wagenda kubeerawo diversion assassination. Nkiddamu very soon wagenda kubeerawo diversion assassination. Diversion assassination yeeruwa. Tulina ebintu bibiri byenjagala mbanyonyola olwaliro. Waliwo ze tuyita primary target. Primary target y'omuntu oyo aba ateekeddwa okuttibwa olw'ekigendererwa kyabwe nti baagala ku assassinatinga muntu bamugyewo nga bamwekengedde. The likes of Katumba Wamala, the likes of Kizito Lwanga, Bamuzaata baani. Ne kati abo bo zibera primary target nti by all means baagala mujjawo. Ne wabeera kye tuyita diversion assassination. Nga basobola okutta Bologa, basobola okutta munnamagye, basobola okutta omusuubuzi, basobola okulepingira omuntu mu paaka empya amawulire ne gagenda vairo naye nga tebabadde menti kutta muntu nga balina ekino bakikozesanga diversion. Kati okukakkanya obulye bw'enguzi bwe tubataddeko bagenda kuttayo omuntu mu Kampala mukono wa Kiso bajja kuttayo omuntu ogezaako kunaivatinga amawulire. Era mu babloga baasamirira mwegendereze, ba businessmen ne businesswoman mwegendereze, bannamagye ng'okimete okolagala na Museveni na mutabani we mwegendereze, bannabyabufuzi bali mu Nuupu mwegendereze, naddala bawakanya Museveni yaddala mwegendereze. Basobola bakolamu ekyajabu okudivertinga amawulire. Ekyo nkibasomesa ne mu kitegero wayo kituta diversion assassination. Semwayo ekimanyi, Issa ekimanyi, crime intelligence ekimanyi, buli kimu Museveni akimanyi. He just authorized nti onattibwe. Mu bintu byebagala okukola right now wasaanya ndowooza ompulira kwoli. Ladies and gentlemen, Yoseri Bahabulwa ayagala kusaanyawo Ssaabasajja Kabaka before the end of this year. Yenna aliranye Ssaabasajja Kabaka kuba muli okumpi amutegeeze nti olukwe lwawedde dda olw'okumugjawo. Kubanga bakimanyi nti mugw'omunene balina kubanga beddiza olubiri olwo. Wasaanya Kawo Charles Peter Mayiga wasaanya ne mu mikwano gye bonna bali Mmengo bemuze mulaba bamaze dda okukola final assessment butya bagenda okuhandulinga ekintu kino ekisooka. Wasaanya yategeeza bakama be abali ku Semwayo bategeeze Museveni nti he can't risk to lose his investments z'akoze mu Buganda unless nga Kabaka avuddewo. He can contain each and everything. He can't risk to lose whatever he had invested in mu Uganda. Kuba Kabaka takyalina mugaso. Ekyo yakyogedde yakigeba bakama bose yagenda tasobola kufiirwa ssente z'atadde mu Buganda okuzifiira lwakiri Kabaka avaawo kuba takyalina mugaso ye n'asigalawo n'akontinuinga okufuga n'okukuza omulangira n'abaaliwo oba n'omuntu gwe basuubira okuleeta. Njala tegeeza mwenna Abaganda ne Bannayuganda mutegeeze aliranye Ssaabasajja Kabaka nti enteekateeka yamaliriziddwa. Yagambye tebaagala bakozese sisitimu egenda kuwaawaaza matu. Tobaba mukubi masasi no bagenda kukozesa the simple elimination method. Nga bajjakira ku makya bagenda Ssaabasajja Kabaka is no more. Ekyo nakyo mukirinde mu zino diversion assassination nakyo kiyinza okubeerawo. Ekyo kyo Mayiga yamaze okukkirizigana n'abasajja ba Semwayo okuli James Birungi Noah Iso bonna bagenda kikola. So mwenna mubeerawo nga mukimanyi y'ensonga lwaki akasajja kano kali busy. For your reference, Buganda mwenna ayagala mulidde since 1993
Ssaabasajja Kabaka bukyanga bamutikira yaganda okwefasa omuntu ina gubayita omungereza adda agenda yaganda okwefasa omuntu ina gubayita lwaki olwaleero ono Duke eyazze okula Museveni ng'omuntu afundikidde ali Mmengo. Mayiga osobola okulaga invitation gy'owandikira Duke ajje Buganda ng'okimanyi nti Duke famire ye yatta Edward Muteesa yasanya Buganda. You think we Baganda we are stupid? Gwe obadde mu Bwakabaka omyaka giwerako ne walabako invitation yuna Kabaka gy'awandikidde Abangereza. Omusajja yazze nga jidde ku Museveni okuba nti Museveni yagala convertinga Mawulire kulaga nsi nti yali mbuyinza y'ensonga lwaki baba waddeko buyinti wuyo mukyaze mukole bwe mwagala ebintu byonna mwabirabye nenjala tegeeza Obuganda olukuluta Ssaabasajja Kabaka weruli mu process eno gye bataddewo ey'okubuzaabuza amawulire. Mwenna abakola ku business za president ebusaabala ngenda kusaba kola ku security ebusaabala mwegendeze nyiri ya president kuba ntegeddeko baagala kukola okumujja olumu nga bayita ku lyato lye kwanaaba either balituuseko ekikyamu lisinkinge ng'ali ku lyato eryo oba okukola ekintu ekirala kyonna ng'ali ku lyato eryo. Ekyo no president yali akitegeere nti obulamu buli matigga bw'ateegendereze bw'atyo ekino kyogedde nkitaddeawo. Jole Ssenyonyi weegendeze Lutamaguzi weegendereze n'abalala mwegendereze. Ekyo nakyo nkivuddeko mukitegedde bulungi nnyo. Kati bulijjo mwebuuza lwaki omulamuzi eyawumula Justice George Kanyehamba ya blastinga Mathias Mpuuga Nsamba ba wa Joyce Bagabe Manga. Ensonga lwaki Justice Kanyehamba yabugumbula ba wa Joyce Bagabe Manga ensonga eri bweti. Omukulu ono eyawumula Justice George Kanyehamba y'omu ku basajja ababaga ssemateeka ono. Naye bwabaga ssemateeka ono bane bamusinza amaanyi ne bwamuseveni obuyinza bungi nnyo. Kati mu buyinza bwe bamutera obuyinza obungi nnyo yali paragraph A subsection 6 section 59 of the Presidential Election Act yali ya 2005 yagamba yenga yagamba kiri unconstitutional okuwa Museveni obuyinza obungi nnyo. Kati omulamuzi George Kanyehamba ono bwafuuka luupu yamusindikira ebbaluwa n'amugamba engeri gy'ofuuse leader of opposition tuli njagala olete motion mu parliament ogende otriggeringe paragraph A subsection 659 of the Presidential Election Act ngeri unconstitutional. Mpuuga Mathias bawa Joyce Bagabe Manga n'amuwandikira amugamba nti w'ekitiibwa information ngifunye era omulimu ogwo ngenda gukola. Mathias Mpuuga kye yakola ng'akwata essimu ng'akubira mukama we Yoseri ng'amugamba omusajja ngambye nkole kino na kino na kino na kino. Kyatamanyi nti ate ono era yafuna information Museveni yategedde kye yawadde oli. Mpuuga teyakola kintu musajja kye yamuwa nga kye kyalina okutaasa Uganda yagaano kikola kye kyaviirako Kanyehamba okwogerera. Bulijjo mubuuza omusajja ono lwaki yavuma Mpuuga yali yagala kutaasa ggwanga. Omusajja n'amuwa information yonna nga bwalina ogikola omusajja yagaana okukola ekintu ekyo kyovula nti omusajja mufyu kaakano kaakabazanyire. So your leader Kyagulanyi is more honest, more principled than you so-called lawyer Mpuuga. You are a coward, you are an opportunist, and as soon as you resign as the leader of opposition, not only as the leader of the opposition, but as a member of NUPE, the sooner the better this country will be off. I told her what. Okay. What is going to this country? Mpuuga, are you a lawyer or a speculator? That's the one.
Kati ekyo kyekyanyiza owekitiibwa omulamuzi omula George Kanyehamba. Jamugambe engeri gy'ofuuse leader of opposition nga twagala kujjako mu 7 tumuggyeko obuyinza, kyusa atike eyo oleete motion. Bawa Joyce baagala emmanga teyakikola, bagaba emmanga teyakikola. Kanyehamba n'anyooka ebigere. N'agamba ono omusajja simulaba kumugobe n'omugoba, mpuuna malongo mbwa ziri wano kati. Kati byebyo nno. All right. Waliwo munnaffe omulwanyizi w'eddembe omulala bamuyita Suna Henry, era naye Anita Amongi yamutaddeko emisango n'amusibisa olw'okuba nti naye yamugambye nti Anita Amongi mukenuzi omwami ono y'ono kambalagi ku kifaananyi kye, naye baamusibira okugamba Anita Amongi nti mukenuzi yoyo munnaffe baamusibye ali luzira. Simanyi oba bamutadde naye nga naye baamusibye olw'okugamba Anita Amongi nti mukenuzi. Kati maama omukyalo ono yafuuse kagubiru ng'ejjindu ly'enkoko, tayogerwako ku nsonga ezo. Zamutegedde lwaki omusajja ono yakola ki? Yali munyiivu nnyo. Ku nsonga eri gye mbagambye ey'okutta kabaka very soon. Waliwo ka video bakamuledi ke bali babazannyira naye tebaakabannyonnyodde bulungi, njagala nkabannyonnyole mulyoke mutegeere. Bwe baali bakola bwe baali beebuuza ku bantu bannayuganda mu CA, bulijjo mwebuuza kabaka ndagaano kize yakola ne mu 7 biki. Ssaabasajja kabaka n'abagamba talina buyinza, temwamanyi lwaki teyalina buyinza. Ebigambo bino Museveni kennyini yabiyogerera, mubitegeere bulungi nnyo olwali mutegeere. Then mwebuuze Mayiga okuddukanya administration y'Emmengo ssente azijja ludda. Wenjagala kyekinyusi kyenjagala mutegeere. Mayiga okuddukanya administration y'Emmengo ssente azijja ludda wa? Tobaga ssente azijja wanki? Wayo serikati mulye ebigambo bino bya Ssaabasajja kabaka bya Museveni kennyini. And this is what we have told these traditional leaders. In the CA, they brought all those. Federo, I don't know what. We said no. Yes, you can. Mwe bayogerako mu constitution mu CA mbu bibaga abakulembeze bennono gye baali bagala kati nga Federo n'abagamba no. Ndoza mwali muwulira ku platform ezisinga obunyagambi simanyi Federo ne baga ekyo kibozibozi tekiriiyo byonna bintu bya Museveni yabireeta okubuzaabuza abantu. Ndoza mukyewulirako dda nti Federo it is impossible. It is impossible. Tugenda mu maaso. You can come back as traditional leaders, but no powers of administration, no powers of legislation, no powers of taxation. This is what NRM told those people. But yabagamba bwe tuba tubazza Federo teriiwo kyekisooka, bwe tuba tubazza temulina lukusa lugenda kuyimirira mu buyinza bwa kulonda bakiise temulina buyinza busolooza musolo. Kati abayaba waaki mu bwakabaka bayaba waaki? Mba mulina buyinza ki? Temulina buyinza busolooza musolo, temulina buyinza bulonda bakulembeze bagenda mu setteeserezo bakufuuka bakulembeze, tagenda bawa Federo. Buyinza kima mbulina kimbadde njala zemu za nyakazannyo akatambi kano nkabazanyire bulungi nkabanyonyole bulungi nnyo mulyoke mutegere kyekigenda mu maaso mu Uganda kankabaddemu wano. And this is what we have told these traditional leaders. In the CA, they brought all those. Federo, I don't know what. We said no. Yes, you can come back as traditional leaders, but no powers of administration, no powers of legislation, no powers of taxation. This is what NRM told those people. But ekyo NRM kiyagamba abafuzi ab'ensikirano. Kati bwe Buganda teyina powers of taxation, sente Mayiga zaddukanya Mmengo zasasula abasajja b'amasaza abakiise abamagombola n'abamujjira akadingiri azijjawa. Tobuuza lwaki? Era y'ensonga lwaki akugambye nti Ssemwayi ekole buli ekisoboka kyonna ejjewo Ssaabasajja Kabaka before the end of this year. Lwaki ayagala omutta?
Nzize mbagamba wano nti mu gw'omunaana omwaka guno bwe kataligirya olubiri lugenda kusendebwawo nga Mayiga akolagana essamu kutesa ne Museveni yabaguza olubiri olwo baagala kuteekawo moolo zinaku zimu okisaawe ky'ennyonyi yensonga lwaki baagala okujjawo Ssaabasajja Kabaka aveewo bino byonna binabo baga nti they can control ng'amaze okujjawo ebintu bya bino byonna nga bamaze okukola so yensonga lwaki musajja tubaagala mujja kubanga bakimanyi nti olubiri olwo olutwala buli kimu kiba kiwudde Ssaabasajja Kabaka nga taliiwo kati kano ke kakodyo very soon muyinza okuwulirako amawulire gayise nessasobodde kufuna muntu yandikodingi ne moolege 3 naye omuntu omu yansindikidde eddoboozi lino yabaddeko naye nga nadde nkimanyi nti very soon Mayiga agenda kuvaayo agambe nti Ssaabasajja Kabaka yasiimye gavumenti emukwasizeeko okukulaakulanya olubiri bwe muwulire omwana ono yaŋŋambye ye amawulire yagawulidde naye wulira yaŋŋambye amawulire yagawulidde naye nze njagala nkiwulire publicly nga basetinze nti officially Ssaabasajja Kabaka wandikidde gavumenti ya wakati mbwe muyambye okukulaakulana omwana wuuno yaŋŋambye akabye n'amaziga Fred muganda wange wasiza otya ennaku ennuma obulumi bungira amaziga mangi Fred ennaku ennuma mpulira njagala kweteeka mu muguwa Fred amawulire gesatu gayise Kabaka yasabye gavumenti era nakkiriza emuyambe emuddaabiriza olubiri Fred olubiri abasajja balututte amasiro gaabalema okumala kyokka kati beerijjambu ate bagenda kumaliriza lubiri olwo batwalidde olubiri Kabaka akyalimu obulumi bunzita muganda wange simanyi ffe tuli ku mintekera tuli bulumi obususe ababadde Masaka okukwalo bavuddeyo babawadde wooda ne babaako ne bwe bawadde n'amanamba g'amasimu ne babawa n'obuyinza bwebawulira omuntu yenna ayogera ku byobufuzi nga wankyukakyuka oba ayogera ku Balundi n'Abanyarwanda nga bakuba simu nga bajja bamutwala oba nga beekobaana bamugoba ku kyalo olwekyo kyatandikiddewo okukola nga bwe wakyogera Fred ensi yaffe eweddewo wabula mbadde nkusaba olina ennaku nnyingi olina n'obusungu bungi naye nkusaba ku ssaawa zino wenkuweerereza obubaka buno nsaba ndabiro nsaba nkulabe ng'otadde post ng'olwaleero ogenda kujja mu bimuli mu Bulange tulaba obaako obeeko ky'otaasa era bw'ogamba nti okitadde togenda kujja ebigenda mu maaso bizibu nnyo abasajja baatuwuddiisa ne tudda ku Bampuuga ne tudda ku Baabawanika ne tudda mu kwasamira ku bano be bazze nga batta gundi afudde naye ng'emabega mu lubiri waliyo ekintu eky'amaanyi ekigenda mu maaso nze nawonyiriza naye nga sirina bwe nsobola kiyimiriza olwedde nakuweerezaako kububaka naye nga sirina bwe nsobola kukiyimiriza tuli mbino tutunuulidde kino mbe ekyennyanja ekinene bali mu kikwata Fred nkusaba notification olwaleero ng'ogenda kola olwekyo ekintu kyoyogera ku nsonga ekyo niba kitabo ekyo tuwoomye assalamu alaikum Bigambo si byange bya musajja muganda mukulu alina abaana alina family ng'akaaba baabatega kiri ab'ekitiibwa ab'ebitiibwa temwamanya
Nwanye n'ekintu kino balaga nti Emmengo teri kitiibwa bonna baakabano. Embwa ne ziryoka zivumanze. Nga balaga nti bano abasajja balina missioni. Si baabitiibwa, si baffe. Mulyoka muvumanze. Naye mwansanga ekirungi kinagubaaguba dda. Kulira mu ghetto batuvumye batuwemudde bakozi batya basajja baga tugenda nkolo y'okuzina abalongo batuwemula sakata si mawulire. Naye nze ekirungi kyenjagala ku bannayuganda kyensonga bwituukawo nga muzingira emikira mu magulu nga musirika. Naye nga bakubuuza olwatta kitaawo walumanya wakolawo ki nga tewali. Siri nenyezebwa ate siri nenya muntu yenna naye ng'ekibazeeta obuzibu bwammwe kwefuula nti abakulembeze muwagira balina omulamwa tebalina mulamwa kubanga bo mission yaabwe yali nteeketeeke yakusaanyawo Buganda. Nakugaa si buli ayogera Oluganda nti Muganda, si buli alina erinnya eggana nti Muganda. Baatutuulamu baatusenseramu. Waliwo ekivubuka kisajja kambazanyira akatambi kanako baakabazanyidde ak'Abanyarwanda nga bali mu conference yaabwe. Naye nina ekisajja kyenjagala musooke mule bujo temumanyi kisajja Kinyarwanda kyankolako blackmail ne propaganda. Kyankolako blackmail ne propaganda nenkireka okyogerako naye nakire mu kavidiyo nga wow bano abeeyita Abaganda batukolako blackmail. Kankazanye mukale baakabazanyidde dda. Nengenda specifically ngenda balaga omusajja ogu abeera ku program ng'asala omugambo ku Kyagulanyi, asala omugambo ku Lumbuye, asala omugambo ku muntu yenna ayogera ku nsonga ezikwatagana ku bintu bya Buganda n'ebya politics nga Muganda. Kankabazanyire gwe njala obalaga yekka. So abishe cyane nebuza tugwawo kubawo genderwa n'abatujja bannayuganda wadde Uganda abagamba Abanyarwanda. So we have nowhere before tulina ennaku nti otambula mu tawuni muokulira nga esobigeti abo batumazeeko emirembe mu ggwanga lyaffe kati era ffe lyeriwamu ne batugamba ngu Museveni Munyarwanda bafe abasinga odigirizibwa mu ggwanga limuwaayi tetulina we tugwa. Omuganda akugamba mwaba mazeeko emirembe ali mu gavumenti akugamba mwajjalonda Museveni kati tukole ki? You are the true nationals. You have nowhere to run to. You are actually the Ugandans. When you are counting Ugandans, they must begin with you. But instead they choose to make you last and almost none. Obunansi kyo kyateeka teeka lyeri kiteekawo. Oyo munansi abeera ki? Munansi ye abeera munansi nga ssemateeka w'eggwanga eryo yagaba bunnansi mu Uganda tetubeerangako na ssemateeka okuggyako mu 1960. Kubanga omanyi bw'obatalina omuntu ne bw'oba olina billions nga banka ekatulizitulire era n'omuntu zaffe bamba zigenda kuggwamu gw'omunaana kati tulagewa tuwayire twakaaba nze ebisajja Munyarwanda kubanga baali bajja nga bana omukabaaga wamugumwami ono tukumanyi ne bajja nga bakugabakugabakugaba abantu bakone bambuka tigoogwa tumanyiwo ekijja kyamulawuli ubwetuyita nomuli kukiina abantu miliyoni 11 mu mwezi ogw'omukaaga omwaka ogujja olangirire nti si bannayuganda. Awo njagadde osooka okukwatamu awo ku mukasambidde. Mukulu kirevu kya mbuzi bukookowe bwambaata kabuzi eyeyita omukenkufu atawoza nkawudde omusango gwa kamyuni tekavuddemu olubuto. Mukasambidde omusajja Omunyarwanda atonye mooli yeebaleko mukulu. Mulekera okusirwaza Abaganda Abannayuganda mu bintu byabwe by'ekisiru. Bw'ova mu bbanga n'otandika okunyampulukuka n'okuba empimbwa Abanyarwanda muli miliyoni 11 olwaleero. Nkakutemye Namwandu ke yatema omusika n'abafamire lwaki. Uganda tuteebereza tuli miliyoni 45 ezitabalibwanga kuteekebwa mbitawo nti ziri physical weziri. Mu Uganda tuli ebika by'abantu ba tribes ziwera wakati w'enkaaga mu 2 if I'm not mistaken. Oli asobola okunkolektingamu either 5 mu banka eziyingira enkaaga oba 5 mu bwezityo. Kati boddira millions 45 nojjako miliyoni 11 gw'oyagala kuŋŋamba nti tribes zizo nezisigadde zezikola zisobola weyala kunga nti tribe yammwemu esinga tribe zonna zonna zisigadde kubanga kati ffe Abaganda tumanyi tuli miliyoni 9 ku 10 kati nammwe muli 11
kati tribe zisigadde zonna zisobola kumala zenkana milioni 24 banga zi tribe 52 yes zi tribe 52 kati njala kola no simple mathematics wa calculations ku mukasambidde ono so kamutegeeza mwebe yitaba asoma njala kola no simple calculations tubale mu wano katono nnyo tugaba tuli milioni 45 ekitali kituufu kubanga teziri physical tebazibala kati ono alina ebisige mulinga embaata kabuzi aga bali milioni 11 kwana mutalo jako milioni 11 wasigala milioni 3 mu nyeeza abantu kati milioni 3 mu nyeeza abantu jaka abaganda kale bali milioni 10 tijeko milioni 10 wasigala milioni 24 goyagala kungamba ku milioni za 5 mu 2 ez'abantu ku milioni za 4 ku milioni 45 ez'abantu tujjeko already millions 2 okuli yamu yabanyalade 11 ne yabaganda ye 10 wasigadde millions 24 oyagala kungamba tribe za 5 mu gwanga zezigabana milioni 24 nga mwayo okusinga bana Uganda omanye ekizibu kye mulina mu basajja mmwe bwe munywa emyamata ne mwogera okutiisa muluza mu musinga bana Uganda okutegeera bayida wakansoke mbagambe ekigambo kino mulamu bwotogezanga ne wesiga omuntu gwe bayita liar oba lawyer. Never in your entire life trust a person known as a lawyer or any law student because they are liars. Bayaye balimba yensonga lwaki right now bali mu kulimba okuteeka eggwanga wansi. Kansoke mbasomera abaana bano bonna basoma amateeka. Tekuli yali aforminze political party wabula ate okulwanyisa Kyagulanyi gwe bayita nti yasoma MDD. Tugenze mu maaso. Kuliko no Bati Mao musomi w'amateeka yagasoma. Talina mu mutwe tasobola kuforminga kibiina kye. Puga Mathias loyo mpya tasobola kuforminga kibiina kye ne yasoma mateeka. Angazi mukasambidde mu yoyo nyine abadde ayogera yasoma mateeka. Tasobola kuforminga akabinja kabanywe mmindi. Tugenze ku Segona Lubega ona agasoma yagasoma aga practicinga. Tasobola okuforminga ekibiina ky'abavuzi b'ebigaali nga kyabya bufuzi. Muto mukalo. Tugenze ku Mwanga Kivumbi ono yawo zasimene yasoma simbi bya ne yali muna amateeka wadde yasoma byanfuna. Tasobola kuforminga de kibiina ekyabakubi b'engalabi naye awo zambu yasoma. Bano bonna basoma ku mateeka. Tugenze ku Elias Lukwago yeke nyini loya agakola era aga practicing. Tasobola okuforminga ekibiina ky'ebyobufuzi nga kiyola kasasiro mu Kampala ne loya. Kuliko Luzige naye loya mukuukutivu naye yali mu okuforminga ekibiina. Kuliko Paul Kenneth Kakande naye yasoma mateeka tasobola kuforminga kibiina. Tugenze ku mukulu Mike Mabike naye yasoma mateeka naye tasobola kuforminga ekibiina ekyabazinyi b'oku mikolo nga kyabya bufuzi tasobola kiforminga. Tugenze ku Abedi Wanika ono musawo wa Mbizi era kayajjanjaba ne muhozi ngalo yaga nti ekimwagalizanga embizi kiyagagiresi katole ye asoma kujjanjaba ebisolo dokita wa Mbizi Abedi Wanika nera ne ate kubanga ina kadiguli kasome mu mateeka eyo tas ne mu Uganda yonna yali mufuna mu wadde eroso Eliso erimu wadde ofuna mu Eliso erimu mu Uganda eroso wono kabere simiki yamani wa defense akwato mugota mufunangako. Tugenze ku agonza gasewungu gwenkujjemu olise tugenze ku Charles Peter Mayiga Salonga Mulenge jaloya yalema adokola ekibiina ekikye ne ka company ka kabula li Mayiga Advocates nako kamuleke bayawukana oli akola bino nakola kubanga oli afuuka mufere kati be muyita nti basajja baganda basoma mateeka bati boddano mu kulowooza tebalina magezi kyovola bantu Uganda bukyanga etandikibwa mu kulembezebwa by'obufuzi. Njalo mbuli omuntu gwe bayitanga yali lawyer ng'oggyeko iziti binayisa yali kubba ya Bungereza y'abalawyer ndoza iziti binayisa no ndoza binayisa yali a practice yali mu kokaloya kato abasigadde bonna ne bana abayita balawyer bebakera ku makyo okuvuma abantu basobola okustandinga ku lw'eggwanga lyabwe nenga bo abamanya mateeka they know nothing and can do nothing in the politics bonna bafere bafiri suit
kati beeyita abibitiibwa kyusi binayisa yali yasoma amateeka ebungereza era nga ali ku law eringa bagita kibiina ky'abalooya bagita back council yali koko abasigadde bonna bafirisuuti politically bafu naye bajja mu public otandika okwogera oluzungu n'akusomera kino naye ekizibu ky'abantu bwe batuula ennyo balowooza nnyo ne bakola bwereere ekintu kino kivugako mu kigula luggi nti ekizibu kye tulina abantu amu balowooza nnyo bwe bamala okulowooza nga balowolereza bwereere kati nabano bati balowooza nnyo nti baasoma bayimanya amateeka bamala okulowooza nga tebasobola kufomingawo kintu kitwala ggwanga mu maaso kane bajja balwanyisa omuntu ali blessed azze ebyobufuzi nga badde abiyimbako katonda ate ngate sirandi friend waffe naye nga ate atigenze nnyo waggulu ne batandika okujevuna okutandika omulengeza naye nga ali blessed naye buuza bo abaasoma amateeka abandi badde blessed kye bakoze nga nothing kubange tebakozesa mitwe gyabwe basoma bitabo nga bonoosoma n'ogenda mu dictionary n'osoma mu akazungu n'okafuula n'okazi nabali ku kyalo bakuti nti wasoma kumbe embaata zaani teziyawo zitudde butuuzi baatusala amagenda n'amadda era kyovala Museveni abakozesa tugenze mu maaso yo mbadde luddawa mbadde nkyabalaga omufere ono asala omugambo Uganda baddawa gwe bagoba mu nju osulawa ensolo ezitalisibwa waka baziyita nsolo zaaki oyo gaayi yansalako omugambo asala ku Kyagulanyi omugambo nenga n'amanya gayina ga Kiganda oyo musazi wa mugambo oyo akola bulaka meiro akola propaganda kyokka kikozi kya Ssemwai na isu ekyo kyolaba ekyo kyolaba nkipozinze bupozinze ekyo kisala omugambo kibeera kuba YouTubers ne kiyoka kisala omugambo kambalekaza nye abantu abatalina wakabaja kw'abantu bawa mwe mu byogedde tuze wano kutegeka lutalo lwa kiyekera si kituufu naye nze size wano bakakasa nti terulibeerawo nange simanyi oba terulibeerawo entalo zizze zibeerawo ezifaanana bwe ziti lw'abantu kugaana ku nsonga bwe ziti kuzikolako mugera muli anga ayogera oyo nze bwoba oyagala gwe kola puroguramu ey'okunzita kubanga eby'Abanyarwanda sigenda kutuula kubanga ndi Munyarwanda byonna bye tukolerera okukolaga Museveni amanyi nti ne bw'aba alina kampadde asaavinga Abanyarwanda Banyarwanda wherever they are abo sijja balwa kuza mutegedde abantu batulimu amanya ina ga Kiganda ne mu kusala omugambo teri amukwatira nsawo awo tetugenda kulwawo alright ku nsonga zigenda mu maaso ku bintu by'okulwanyisa ekibiina kya National Platform n'okulwanyisa Kyagulanyi mukyalaba bingi nnyo for the first time mu Ugandan history mugenda kulabako kye bayita pure blackmail propaganda lwaki mbagamba ebigambo bino tubaddewo nga Museveni yazimba opposition eyiye nga tayagala bamuopposinga era nga agawayo ssente tubadde ne history abantu ba crossing okuva mu FDC ne bayingira NRM ne bava mu DP ne bayingira DP block nga abantu bano bonna bajja ba destroyinga ebina by'obufuzi Museveni avulaga nti bwe tunadda 2021 kuba tewakyaliwo opposition nga amanya akoze ekintu kyekiwedde teyamanya nti Kyagulanyi agenda kujja wano wali okulya n'okukomba essowaani njagala nkuzeeyo katono nnyo kwata obwongo obuvuga reverse singa tubadde nga bano abasajja bonna baagala nkyukakyuka nga tuli mu such critical condition politically mu Uganda ng'ebiga nti yatwala Museveni mu nsiko okuwamba n'okutta bannayuganda freedom of speech, freedom of assembly and economic reforms abantu bonna essaawa zino bandibadde bagamba no, enough is enough, our primary target is to remove Museveni naye olw'okuba nti balina ka self interest ka individualism n'okuba nti bazanyira Museveni kati kansoke mbagiremu omupiira guno muguwulire wetwogerera olwaleero history asoma nti abavubuka bali mu kutawaanya kati n'okuyuza National Platform oli Mathias Mpuuga Nsamba omuli Lubega Sseggona Medadi omuli musajja mukulu
Muwanga Kivumbi omuli mukulu Abedi Bwanika n'abalala omuli ne mukyala waabwe Joyce Bagabemanga n'abalala. Obubiina buno bonna abantu bebaze basula ebibiina byonna nga babiddukamu. Kati essaawa zino mwandibadde mulaba nti abantu abasuula FDC, abasuula DP, abasuula CP, abasuula Jema, essaawa zino bebagezaho okusuula NUP. Kyali badde bakola kiyita Joint Effort Task Force okukondeminga n'okulwanyisa Mpuuga n'akabinja ke. Nga bakondeminga okukomya omuzo gw'okusuula ebibiina. But guess what? Tewali wadde yenna akulira kibiina oba political influencer yenna yavudde kondeminga bakulu bano kibali mu kukola ekyokusuula ekibiina kya NUP. Oba munfuna. Do you get me? Munfuna. Abasajja bano bebaze basula DP, Jema, FDC byonna baze babisuula. Kati bali mu NUP baagala gisuula. Naye for the first time singa bonna badde baagala kujja ku Museveni. Bandi badde bavuddeyo ddala bavumirirwa ebikola by'akabinja ka Mpuuga abali mu kwagala okusuula NUP essaawa zino. Nti tubategedde basajja mu mwasula kino ABCD, but nobody is coming out. Buli mwasirise. Kubanga basoma mu kitabo kyekimu, balina instructions ekizeezimu, balina okudifendinga ekintu kyekimu. Naye mwasanga tulaba boy tugenda bakalakata. Nupo ne wena esigala mu Kyagulanyi yekka nga mmemba parliament bagenze. Amaanyi g'abantu weebali. Mwenna you are free to go. Oba nkibannyonnyodde bulungi mwenna mukitegedde. Kankibaddiremu. Nti okuva ne baate ebibiina by'obufuzi Museveni yabiyingiramu nabipenetratinga ng'akozesa politicians okwonona ebibiina by'obufuzi anti Kyagulanyi bwazze. Singa abasajja bano badde bagamba nti baagala kujjako Museveni ng'era bamanyi abadde bajja basula ebibiina by'obufuzi ng'essaawa zino baagala okusuula NUP, bonna bandibadde beekwatiramu okukondeminga Mpuuga okulwanyisa ekibiina kya NUP kisuula wansi nga bwe bakola ebibiina ebirala. Naye bonna bandibadde bakola ekintu ekyo bonna basirise. Lwaki? Kubanga basoma mu kitabo kye bafuna instructions ezimu mukitegedde. Bonna basirise. Kati ate ye Besigye yalowooza tuli basiru nnyo, atambula ku TV ne ku radio agamba mwenna abadde mu kulonda sibabi kye tugenda kukiriziganya. Mukulu Besigye saagala nnyo okumalirako obudde nakuyisa mu ggaali. Nendoza ekiseera kyandibadde kituuse Besigye otuleke kasanga ti otuule ensi ekulaba oleme kusigalamu ng'olimu ebituli. Besigye Kyagulanyi agezezzaako bateekamu ng'amanyi nti muli bantu kumbe muli nkwezenge. Mwandibadde essaawa zino mwandibadde mugamba nedda Mpuuga mwenna bamuwanga Kivumbi mwasuula ekibiina ABCD lwaki mwagala kusuula NUP ng'ate NUP gye tumanyi nti naffe gye tusobola okwegattako. But right now mutambula mwagala kufominga kibiina ate mudde mutekewo kibiina ekirala ate kirwanyise NUP. Bonna be bamu kinjegezako kyova nti njagadde obbalaga ekigambo kino mukitegeere bulungi nnyo. Yensonga lwaki ebintu bino nzija n'embibanyonnyola mu bitegeere bulungi nnyo. Saagala muntu yenna butabanyonnyola ekintu kino mukitegeere. Singa badde baagala kujjako nga balina koze mu yakujjako Museveni essaawa zino bandibadde bakondeminga nnyo ekikolwa kya Mpuuga. Sseggona, Muwanga Kivumbi, Abedi Bwanika, Joyce Bagabemanga n'abalala abali mu kwagala okusuula ekibiina kya NUP. Ng'abajjira liko nti mwasuula DP, mwasuula FDC, mwasuula Jema, mwasuula ani, mwasuula UPC, nakati mwagala kusuula NUP. Ekimala kimala tukoye ku disorganizing ebice ebira by'obufuzi. But bona obasanga ku radio NUP efuna sente nyingi. NUP yakasooka kufuna sente. Bameba parliament basaba sente mu mateeka mu ekinaba ene basasula. Nga batambuza propaganda. Ate tebaswala munnange. Nga mukitegedde bulungi nnyo. Kati kyembagamba nti mutegeere nti bannayuganda tuli ku lwaffe. Abasajja bonna baali baffere. Tuyita mu bwangu. Tuyita mu bwangu. Tuyita mu bwangu.
Go wenango ina ebisolo mu Buganda ngolonde ente nkutegeeza tokkiriza musawo wa kisolo ina kujja kugema nte eyo simanya gigema kalusu no ekigendererwa ky'abasajja bano kwe kuddira okukuba ente zammwe ekirwadde kya kalusu zibafeeko nga ne mutunda ennyama mugendo gitunda temukyasobola gitunda nakyo kibafiiririre temukkiriza kukkiriza musawo yenna kujja ku kiraalo kyombo agema nte eyo kalusu kubanga batambuza ekirwadde kya kalusu bo bennyini bano abasajja batambuza ekirwadde kya kalusu mwire eddagala eriri fake temukkiriza ekyo nakyo njala mukitegeere njala kulabula mwenna abasajja Baganda bakyalinawo ssente n'abali mu Kampala mukono wa Kiso kino muyinza okulwawo kitegera ne kankibannyonnyole muganda wa Museveni gwe bayita Sodo Kaguta y'omu ku baffera bali mu Kampala era y'omu ku bali mu mission esula abasajja Baganda indirectly wetwogerera olwaliro Sodo ayina akabinja kabavubuka ng'ate Baganda be bakozesa n'abamu Banyarwanda bano batambulira mu kigurupu ekivuga emmotoka eza Pulimo empya kigurupu kino kifuuse ekizibu bagenda mu byalo ne mu matawuni okutandika okunoonya abasajja Abaganda okubasomera ddiiru ez'ekikwangala n'amaliriza ng'abafeze abo ne baagala n'okwetta ate kubassa n'okubega abantu bano ebyenfuna n'amataka gaabwe ge balina okwetoola mu Buganda kagurupu kano kali anirule tekagambibwako bavuga nga yebaagala balina order from above nga muganda wa Museveni no Sodo Kaguta yabakulembera akakabondo kavuga Pulimo kaza Pulimo akagrupu kona abasinga obungi bambega temujja kitegeresa ne mujja kitegeera ngo obudde buyiseeko nentegeeza mwenna abasajja Baganda tebomvubukawo ku kyalo nga yaguza akamoto kuba alina akamoto kanajja akusomera emboozi mbw akusomera ddiiru simanya kutwala wagundi simanyi batu business ABC babasomera business temugeza banaavuka bonna bali state funded bali ku mission ya kwavu waza musajja ino Muganda asigaliza sente mu Buganda kubanga Sodo yabalimu ekyo nakyo kibagambe ne mujja kirabako gye mujjako katono kati kiyinza okubazi buwaliro okulaba naye kibategeezezza mukitegedde bulungi nnyo kiri ekyambathasi mpuuga ne bambi abirimu abataano mwakitegedde bulungi bakibagambye sente ze bafunye ono ze bagamba bazimubbyeko nakyo kibategeezezza nakino kakibategeeza nakyo mukyala Joyce Bagabe Manga njagala bannayuganda bategeere lwaki olwana nnyo okulabanga Bawo Mathasi Mpuuga Nsamba akola kyamaanyi okusula ekibiina kya Nuupu n'okukola buli kimulina okukola njala ategeeza ekibiina kya National Platform President Ssebuulira Obubaka buno okusinziira ku sources zange ez'enjawulo ku kintu ekyakoleddwa e Masaka okuluyomba n'okulwana okwabaddewo ebintu bino byadde biteeketeeke nga Mpuuga abinamu mukono ng'akozesa kazini wa Janet akulira Kasijja Gwira Mitale Barracks nti 40% abantu babadde mu lukungaano lw'abazodutawanya bonna badde basajja ba military bavudde nga babadde engoye za bulijjo era nga Mpuuga kibadde mu mukono okuleeta entalo ezo naye ntegeezeddwako ntegeeza omukulembeze n'abakumba ku kipitebe kya Nuupu nti abasajja bano basindikiriza olutalo lwabadde Masaka okutandika oluteeka ku buli ofisi ya Nuupu era nga luyinza ntutuuka ku kitebe nga bwe byalinga ku DP baakubagaliranga ku bitebe byabwe omukulembeze ompulidde bulungi olutalo lwabadde Masaka luyinza okujja ku buli ofisi ya Nuupu okwetoola eggwanga naye lugenda kumaliririza balulese ku kitebe eyo ne information jala mugitegeere olutalo bajja kumaliza abasajja bano bali state funded balina mission ey'okujja n'okutawaanya ekitebe n'okirwaniramu nga bakolanga mu DP ekyo nakyo kibagambye mukitegeere ng'obudde bukyalize byange mbyogera kati ng'omusaza Gracie ne bituukawo nga mwebuzabuza nga bafuka banaaba nakyo kibagambye abali ku kitebe mwetegereze mbagambye mukitegeere bulungi nnyo bayinza okusonga olutalo lujja gye balujje ne baluleeta ne ku kitebe ng'omwi n'enyookera awo kubanga bo bakyagala mawulire nti baalwanye kino kiri rating ne ku information efuluma ku Natasha Broadcasting Service ab'ekibiina kya Nuupu tebazze mu lukuŋŋaana abazze kwaddeko nnyoko oba mugandawo oba kwaddeko ssengaawo bamemba parliamenti bajeemedde kyabwe ne bagenda baaganye okujja abazze kwaddeko nnyoko tekwabadde kwaddeko kitawo nti nedda abazze be abaliwo fe abantu batuwa amaanyi sio ba parliamenti kati NBS BBS ba bloga ba YouTube bonna kibatambuza buli lunaku kuongera kusiiga na kwagala kunafuya kyabula ekiganyo kwatayo
kati ulire ekinyusi kino omukulembeze sijja kunenya tewamanya ne bannayuganda tetwamanya naye mukyala Joyce Bagabe Mmanga kankwabye n'ensi yerimanya kyerimpa. Joyce Bagabe Mmanga mukozi wa Ssemwai ne Iso era nga abadde abegeranga okuva le yawangula omusango kubanga condition gye bamuwa. Ladies and gentlemen, omusango mu kooti omukyala Judith Nabakoba yayina okuguwangula. State nesalawo ekozese Joyce Bagabe Mmanga ne bagamba awangule ku biragiro bya Museveni ngayita mu Ssemwai ya bessimu ne yagira omulamuzi akiso omusango ogwo. Baleke Joyce Bagabe Mmanga afuke MOP on condition agenda kuba ababegera ekibiina kya Nuupu nga wajja information bwagitola mu Ssemwai ne mu Iso okuba nti ababegera ebbanga lyonna era kyabadde akola bulungi so sinti kooti ya musiimo wayawangula omusango guno Nabakoba yayina okubeera mu parliament. Ye yali endagaano ya Yoseri ne Ssemwai okubira omulamuzi okukyusa ensala eyava mu musango ogwo omukyalo oyo okuba nti abadde akola emirimu egyo. Yensonga lwaki alwana bwezizingirire okukola blackmail propaganda okulaba nti asula mukamaawe yamuwa kaadi n'abamuterawo essente zonna ezamukubira ebipande yoyo mukyala Joyce Bagabe Mmanga kimirimu gyakola kubega era alipotinga ku Ssemwai ne Iso ne ku Ssemwai ne ku Iso ya reporting gyovola nti NBS buli kintu kyonna ekifa mu Nuupu kitambula bulungi nnyo kubanga ono amawulire agasusa ku Ssemwai ne Iso ne bagasindika ku NBS ne bagafulumya. Mukitegedde bulungi nnyo kati njagala ensi ekitegedde bulungi nnyo. Awo njala tegeeza abantu abali mu diaspora naddala Baganda ne bannayuganda mwenna gye muli. Please mbasaba mbaagala nnyo basinkana mu Uganda empya mwenna temuli kizibu ekizibu kya Museveni. Museveni is the problem. Basigadde mwenna tujja kwesotinga. Njala nnyo basinkana one day ate mbaagala muli balamu naye ekizibu muyina emputtu ate mwefulade muli bagezi naye nga ate temuli bagezi. Omuntu eyayita mukwano gwo goyite wekitibwa yagenda okutta. Si muzungu munno goyite wekitiibwa oba goyita mukwano gwo yagenda okutta. Within the system y'abaana abasajja basinga obungi bakozi ba Ssemwai na Iso bemuyita abebitiibwa b'emmengo abajja mu diaspora bakola meeting bakola zi conference babaleetera okutone batta. Kati omukulu wa Abedi Bwanika mbadde mukimenti Abedi Bwanika mukozi wa Iso era abadde nga akola missions ng'agenda mu America until one of his target yamwatulira nti nkimanyi okolera Iso era mission ze kuyakonzita okuva ko Abedi Bwanika teyadda mu America. Abedi Bwanika operative wa Iso ne Ssemwai era mbisera bwe yatambuliranga mu America abantu bafu nga tebamanyi lwaki bafudde. Eyasemba yo bwe yali agenda okuwa oba oku-execute yamuga boy nkumanyi kiwajiddeko ne kiwazza okukola wano. Abedi Bwanika yadduka taddanga na mu America nakati bwe byeyogeza ku TV nti nze nako mugenda mu America baali bamuguddemu nti agent era naddukayo. Yensonga lwaki emyaka gyonna gyabaddewo nga ajja kwesimbawo sente zibadde za Museveni yazimu okwesimbawo n'ogwasembero yagenda ekolo nasayininga affidavit nti ye nga Abedi Bwanika akkiriza Museveni yawangudde era president wa Uganda kubanga operative n'ennyumba ogimala obulungi ey'ekimanya agimala amaze funa member parliament nga Kyagulanyi amuwadde kati n'awangula kubanga sente za Museveni mumezi nga za mwindi zibera mutoza mukitegedde bulungi nnyo. Kati goboddeyo owekitibwa yaze tukyalirako bajja bawo obutwa mugenda kunkumukanga biyenje mutemanyi Museveni. Bwanika operative wa Iso ekolagana Ssemwai ne bulaza wayo Iso ndoza gye mukitegedde bulungi nnyo.
Mwena amanye nyambala n'entambula ya Bwanika mumutunuulire n'ebintu byambala naye nga towasiza yambala mujja mutegeera eyasemba yamugwamu America namugamba boy ali aliwo boss namugamba boy nategedde mission kuwajjidde naye nze tojja kunzita Bwanika yadduka emisinde taddanga mu America yakoma trip ogenda tabalimba musime mu America tasobola gendayo bamutegeera nti operative kati kyemba gamba mwawoza simaituze mu conference Buganda umusimanya ani wo muri ku operative bemuzanyirako yeso murachi bogeza authority naye nga the end of the day akutuma to operate agenda kutta kubanga taleka byama. The authoritative force which Abedi Bwanika uses is unoperative. Eranga reporting ku semwai on a daily basis. Mukitegedde bulungi n'abaana ba DP buloka basinga obungi bonna operatives bonna mwina kye mumanja Facebook yadde echanze okuva ku macha badde echanze bantu babeerako naye ala yamanya bagira bimumanyi ngira gitembeze ku mutukuto yenjawulo banagisangayo mukitegedde katodde musimanyo wekitibwa nkulamusiza simanyo bagenda batuga mu 7 musajja muzibu nnyo akozeseza abantu bangi okutta ba opponent be mwena abadde mu system y'obufuzi soko zeka akatambi mabega webuze abasajja bonna abali na potential kufuka ba president where are they n'abakazi okuva mu SCA bonna bazira bawobutuwa silently yazze eliminating abantu bomu nga temumanya abajja watya buli kimu kikontrolingirwa semwai bino byonna byakolebwa batandika okweliminating aba opponent Museveni bali atya nga ne pirata akyakola mu semwai yasoka cooperatingira kuba kugundi kubasiima semwai yasoka cooperatinga kubasiima mwana bamanyi mabisiima mugimanyi nnyo kati nga execution site betuchutingira mu abantu abamanyi kooti gye bayita mwanga eri wali ku nfudu emanju waayo we wali execution site kubanga kyali kibira mabega w'enfudu kyali kibira kyonna okuvaawo mpaka emmengo eri ku mafuta waggulu ku ttuba y'ettoto ekyo na kyali nga kibira awo nga bakawamba era singa essaawa zino simanyi kati kiwo essaawa zino singa bagenda ne baziikula obuziiku zimuyinza osanga amagumba g'abantu mwenna abajjukira history nti emabega w'ekkooti ya Mwanga tukunfudu mabega waliyo kaditaaki k'amagye aga Museveni nga bakawabattirawo omwana w'Omuganda. Niyo ajja kukagubira alina emyaka emeka togimbuuza banzaala Mmengo mu Kampala Central nakulira mu bifo ebyenjawulo nga n'Emmengo nagikuliramu kuba twavanga Emmengo wali ne tujja okusima amazzi ku Jjugula nga tuyita mu kibira nga tugakima ku Jjugula nkuyiwana Maria Muzeeyi kati agalo kitegera byenjogera byonna yakimanyi wassemu ne Museveni akimanyi ne Muhooza akimanyi ne Salimu Saleba akimanyi kulo ku video ko bali era bakati bali mukuba ku mungalo baga nene embwe tufukidde ekizibu so sirina no gwembulira atajja bembuli abakimanyi buyi byenjogera nti bituufu era bali kuno kati bali muziku bamba ziri mu kwaka baga nene embwe ategera tibintu we were there at that year tender age we were watching each and everything. Abasinga obundi batemedde ne babega kooti ye Mwanga ku nfudu waliwo ditachi nambe ya maji yattanga buli Muganda yene yali w'amaanyi mwali temukimanyi mukibagambye leero mwensi mwakagira bawano abasajja bavanga mu lubiri abasajja ba Museveni ne bajja ne babba ebintu mu nnyumba ne batteeka wansi n'ebifaananyi bagitwala bagiteeka mu lubiri olwokuba bazadde balinanga simba gula ebintu biralinkira kubanga ssente zaalingawo bajjanga ne babbe katono babba mu Lubaga Road monna Mmengo kisere babba buli kintu bakitwala mu lubiri bakiteekayo ngengera abantu bagula bintu birala ng'omusajja okusanga n'essaawa obusawa ng'esobola okutemyako omukono
kuba temusobola bitegeera nebino mbabule kufatwa tu myaka gyaffe twavuka nga tubira bamuze birageno kwa nga tuli bantu bakulu tutegeera ekintu akirabanga system y'okwokya bipiira bwe natwabiranga babokya basajja baganda kino tukimanyi kati gwa wakana buuze yali mu lutono mbuuze lumbuye kyayogedde nti mabega koti ya mwanga ku nfudu waliwo ditachi y'amagye ne kusemwa yo yasookera wano ku gundi wano ku basiima kyekyakolebwangawo ajja kubuulira ajja galumbye muveeko mulaba edduka buuze omuntu eyaliwo eyali mu lutala ajja kubuulira ow'amagye alimu ajja kabere katumba amala mu buuze kabere salimu salimu buuze n'abo basemwe bakimanyi bulungi nnyo likode mweziri neteri abanje koti ya mwange manju kyali kibira okuva ku kolansi wano waliwo wakati waliwo kawote bakata sojovano waliwo hoteli eryawo gye batekayo mpyawo kati awo okuva onda okwetwa kyali kibira kyonna okuva ku nfudu wamenga mbaga koti okwo mpaka waggulu ku sheero oba katotondooza toto kyonna kyali ngaaliwo ennyumba ezaaliwo zaali zabapangisa ko twapangisanga mukazi mwerabidde mukyala yafe ali mukulu nga ziri twasulanga ku bitrain nyumba nga nnene twasulanga ne kati ekibira ekyo seemwayo yayopaletingira waliwo kaditaaki batta omwana w'omuganda awo awakana nze sikyawakana mmwe bagamba twayitanga ng'oli bantu bakaaba emizimu gikaaba nuga mwana wa muganda bali mu kumutta tebatandise leero okutta mwana wa muganda babattanga lwakuba tewalingawo midiya abantu abasinga obungi baba tetumanyi baabula tetumanyi abasobola okudduka baafuluma eggwanga ono si nyumya hola nyumya reality sinyumya hola nyumya reality kyali kibira gwatakimanyi ngulaba kati waliwo zigulofa kyali kibira nga mulimu enkima mulimu emisota mulimu buli kimu naye nga battira buli muganda bamuziiko omwo mukama bankumire video njigere tusinkane ku lwokutaano ebisigadde mukama bankwatireko gwawulira nga omutima gukulumye ennyo guma bino bye twogera tosobola bisanga ku TV wadde ku radio and this is the reality abakimanyi bakimanyi atajja kitegeera ojja sigala nga tukitegeera n'abalaba battiranga ali ku ameshopu awali Buganda Lawyer wane Mmengo maama battira omuganda awo mu Buganda Lawyer kuba nawo waliwo balakisi namba wali Buganda Lawyer yambuka otuga ku radio Sematimba awo nabo battirawo omuganda kubanga tembimanyi ali sisobola bbana mukama bankumbire mweraba. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Ewaffe Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.